Abatuuze ku kyalo Kalombe ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba basoose kutuula mu lukiiko omuli abakulira ab'ebyokwerinda okuva mu State House okokosa akakiiko k'obukenuzi okuva mu maka ga pulezidenti. Bano balumiriza John Kibuuka ava mu kitongole ky'NFA okukozesa amagye okugoba abantu ku ttaka lyabwe. Kibuuka is managing Nsowe and Kalombe as his father's estate. Ettaka liboogerako liweza square miles 14 lye balumiriza nti bamazeeko emyaka egisoba mu 6 nga baasengawo okuva engoma mu Nakaseke. Gavumenti bwe yasalawo okusala ku ttaka lino ery'ekibira n'ebawa okubeerawo. Oli mupakisi waffe kutulaga guidelines naye sigamba wano ntwa kakati bakugamba totwala ttaka lya muntu emiguwa gino osibye gyaki. Ono abakulembeze n'abatuuze bamwokeza kajjogijogi w'ebibuuzo. Muteeke eri abaleeta wano babaleeta okusolooza obukonji bw'ente eyo nambeemu nkubulire sisoze wayimiriza wali ekyokubiri amanda n'ebirime ebivadde biva eri kyayi wansi bye bakuleeterako oba bakuleetera wano mu Kalombe. Kibuuka okimanye wiiki 2 ezijja tugenda naawe mu kooti ogenda kukola ki nga 90% y'abantu esoowe wabagoba nakati obadde ozze Kalombe. Mbungajja basooka kulowooza nti bafunye omuntu gwe banaakolagana naye wabula kyababuukako okulaba ng'atandise okubaliisa akakanja. Yajjanga mulunzi munnaffe era ne bamuwa grazing license. Obudde bwe bw'okunyaga bwe bwatuuka ye ne bamuwa hectares 10,000 equivalent to 2.5 square miles. Nagoba famire ya Kaizire, nagoba eyasiimwe, nagoba famire ya Lwakaibamba, nagoba ne famire ya Lwakanda. Bagamba ebikolwa bya Kibuuka byatuuka n'okubaleetera ekirowoozo ky'okuyekera eggwanga. Nga Kalombe eno ne Soowe mumpulira nti lyali ggwanga nga likulemberwa NFN Kibuuka singa nze ndi mu nsiko naye lwakuba si ggwanga. Nti ng'oggyeko ebyo ennaku gye basanze mu bajaasi abaaleetebwa mu kitundu kyabwe terojjeka omuli okubatuntuza. Abantu abalina amasasi mu mbuto olw'okuba gwe Kibuuka John. Kibuuka John si tyagwe naye ntya Katonda. Nti abajaasi bano tebakoma kubaligika migoba nte bwe batuuka ku bintu byabwe babitwala nga bwe baagala. Tulongoose ensonga teriyo magye ga Museveni gakuba abantu nga gababbako byabwe. Bategezezza nga bwe bagezezzaako okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka wabula baneera baafuuka bakiwagi. Twaweebwa court order ng'ennaku z'omwezi 21 gw'omusanvu 2020 yagitusomera yali Kibuuka John ne mukama we gwe bayita Ssebuggwawo ebirimu byonna ne bajja ne bakola ki baali tebanavaawo musajja oyo Kibuuka n'atandika obbimenya. Nga ne mutagumiikiriza kulinda kooti ekole byeyina okukola ne musitula amagye ne mujja mutandika okukola eviction indirect. Abakungu okuva mu byokwerinda kino kibennyamizza okuba nga n'amagye abatuuze ge boogerako abakulembeze mu kitundu tebamanyi bwe gajja. Mwana wa security mugomborora babuuza abo waliwo eriyeso mu office yange tulina deployment wamwe. Come on. Naye chairman w'eggomborora ye chairman wa security muki mugomborora kakati bw'aba n'amagye mu gomborora yenga talinako kyagamanyiiko kintu kiba kyaki kyabulabe. Baba amagye aboogerwako bategezezza nga bwe baaleetebwa okumalawo obumenyi bw'amateeka ku bibira. Kisooka mu byonna kwali kwokya manda era ekyo nja kikkaatiriza era mbadde nga nkyogera n'abantu nti sijja kuzibira muntu yenna ayokya manda mu kibira wano kubanga court order buli omu agimanyi nga buli omu ayina kyakimanyiiko era bagibasomera yetteeka linafuna okuzola ezo nzokko. Kibuuka alumirizibwa aweereddwa omukisa okwewozaako wabula abatuuze ababadde abakaawu nga tebamuganya. Kati mu 2016 NFA yagenda okukiraba ng'ente ze balina zisusse kaalingi kapasite ya reserve eno kubanga reserve eno erina hectare 13,838 square mile 2 endala zituddeko Mulomba and John family. Brigadier General Moses Lukyamuzi abasuubizza okuteekawo akakiiko akagenda okulondoola ensonga eno. Tugenda kuteekawo akakiiko tubeere nga tubuuliriza tukole report
eyinza okwambuka waggulu mu bakulu ebategeeza abantu ab'ekitundu kino engeri gye muwangaliramu mu kitundu kyammwe. Oluvannyuma ono alagidde Kibuuka akwatibwe. Omukulu Kibuuka tugende naye ku region asobole mumutwaro mu kyombe. Kino kireetedde abatuuze okujaguza okokosa okusaakaanya okulaga obuwanguzi.